sajinesiga nali nterekedde amabyange. Abalungi nateera mikwano gyange mbaniriza nnyo ku ABS television ssaawa 2 ez'ekiro tubeera ku program namwatulira mikwano muli mutya bannange mukulikeeyo nno mu valentine gwe batagulidde kalabo gwe batagulidde kamuli mulimu eyakafunye n'akatambuza awo mu bakyali nga 8 n'akafuna ono ekyamuyambye tekwabaddeko linnya kati n'akatwala ewa gundi n'omulala kwegamba akantu kambu kati ngagenda mu bantu nga 8 nammwe tubatumiddeko nnyo mukama abatuweera omukisa abakola ebintu ebyo kakati gwe munnange ataafunye nawe tofaayo ebintu ebyo bibeeramu oluusi omuntu abeeraawo ng'alina emigugu gye nga 10 naga kakati bwe naawa gundi ne gundi olunaku ngenda kuluvaamu nga spendinze kwegamba gwe nobeera eyo which is okay kakkana mukwano ate ekyo tekikukyaya munno tomanya ayinza okuba nga ensawo teyabisobodde okitegeera ebyo bakyaye ku lunaku olwo nammwe abakyaye bannaye lunaku lwa bulijjo naye nga mu byonna mukulikeeyo mu lunaku olwabaagala olunaku terutera kuleka abantu kyekimu abamu gweyongera omukwano abalala ne gukendeera abalala ne gusattulukuka naye nga kyonna kyekirinze bannaye bakulisaayo nti bannange bwebityo bwe byatambudde naye nga manya nze Stella Namubiri okuba nti ntuusako program eno namwatulira program eno nga bulijjo nkujjukiza ekwata ku mbeera ezabujjo ze tuyitamu n'abantu oli olina omuntu gobanja olina omuntu akuleeseeko olugezigezi olina omuntu akutambulirako olina omuntu akutawanya mu mbeera zonna wandiika buwandiisi bbaluwa gindeeteri wano ku ABS television giteekawo ku reception nja kubanga ngifuna bulungi oba nja kukusaba onkubireko kasimu ng'ogireeta ongambe Stella ndeeta bbaluwa yange ngiteeka wanawa okitegeera nze nja kubanga ngifuna bulungi nnyo njiyitemu nkuyite olunaku ebbaluwa olwejjo kubanga esomwa oba okitegedde mukwano gwange bwekityo wetukitambuza essaawa ziba ssaawa 2 ez'akawungeezi ku lunaku lwaffe olw'omukaaga ne tugiddamu enkera ku Sunday ku ssaawa 5 ez'okumakya nja kutumira mikwano gyange banaye mugamba sibatumirako naye ensonga eŋŋana okubatumira leero nno kanjibabulira ojja sijibabulira muli bangi nnyo nti wenatumirako oweggulu oweeyiga nga gyagamba simwagala wenatumirako emitiyana owemasaka gyagamba ye simwagala kati neŋŋamba mwenna ne mbazingiramu nti banaye mikwano gyange abalaba ABS TV abalaba program namwatulira abanjagala abankubira kasimu mukwano mwebale nnyo mwebali ddala mbatumiddeko buli omu gyali ngwe manya nti nkwagala era nkumanyi gwe nawe ampeereza ka message lyombuuzaako ankubira kasimu nti Stella oli otya ankubira kasimu noteesa ku program yaffe ku mulamwa gonna ku bizibu by'omukinayina abaali wano mwe abatuyambira kuba nti bafe abeetaaga obuyambi mikwano buli omu gy'olimanya nkwagala nnyo era mukama akumpeera ekyosinga okwagala ate munaye mwe abagirabira ku YouTube abagirabira emitala w'amayanja tulina Facebook tulina YouTube mukwano gwe abatatandika kujja bagenda ku YouTube genda nonya ABS TV nonya ABS TV official yes kuliko gundi nyingi ziriko ABS TV naye this time nonya ABS TV official subscribe ojja kubanga mukwano buli ketuteekayo okafuna buli ketuteekayo ojja kubanga okafuna nga kasookawo okitegedde mukwano gwange mwebale nnyo mukwano mwabagirabira everywhere buli wamu mu nsi yaffe eno abagirabira e Turkey abagirabira e Qatar abagirabira abaana b'e Dubai abaana b'e South Africa abaana b'e Sweden abana be USA abana be buli omu sijja kumenya ukinomo ne buli omu amanyi nti olaba namwatulya buli omu ateesa n'otuwabulamu wano wekiganye nti wano nedda Stella yawo oteesezza bubi munaye nange siri katonda okitegedde naye buli omu atuwa amagezi gono okuteesa tusiima nnyo tusiimira ddala mukama akutuweera kyennyini kyosinga okubeera nga oyagala butereevu nga bwenkugambye nti program ebeera ya bbaluwa waliwo era mu bufu bwe bumu omuntu omu yatuwandikidde ebbaluwa ye ng'ayagala tumwe ku magezi ng'ayagala okuwabulwa ng'ayagala n'okumanya amazima mu nsonga ye gy'ayagala okubeera nga ki ng'ayagala okufuna amazima mu nsonga ye emutawanya emulumya omutwe ebbaluwa eno omukyalo ono eyagiwandiise tali muno mu Uganda nabagamba bwe batoli mu Uganda eyesimu eyo gyemulaba eya 0702 5 10 11 ebbaluwa eyo
essimu eyo eriko WhatsApp osobola okumpeereza mu audios mpolampola nompeereza story nompeereza ekizibu kyo ekikutawaanya ng'okozesa maloboozi kati nze bwe nfuna obudde ebintu ebyo mbisengeka mu bbaluwa sinsi sobola kusoma maloboozi ago wano ku mpewo mbisengeka nga bwe wabimpeereza nga sikyusizza namu ne mbikuteera ku bbaluwa engeri gy'obeera nti oli wala tosobola kuwandiika bbaluwa n'entuukako ne mbikuteera ku lupapula n'enzija ne mbikusomera n'obeera nga ofuna amagezi ku kizibu ekiba kikusumbuwa kati omukyalo ono era bw'ati bwe yakoze omukyalo ono ali mu bawalabu eyo mu ggwanga erya Kata yawandiika ebbaluwa eno ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa January omwaka guno gwennyini 2019 n'agamba nti nkulamusiza nnyo mukyala n'amwatulira gyebaleko gy'otuweereza tukulaba era tukwagala nnyo ffe ab'oku YouTube abalabira emitala w'amayanja weebale nnyo byonna by'otukolera tusiima amannya nze Anet Karungi nga nsinzidde Kata mazeeyo kati omwaka gumu n'ekitundu bwe nali sinajja nina muganda wange Janet gwe naleka mu dduuka lye nali nkola nga nfunye eddiiru ejja ku kyeyo anti munnange tunoonya awali akasente akasinga nga wayise emyezi ng'ena yankubira n'aŋŋamba nti ebyedduuka biganye era nga takyasobola na kusasula renti wa dduuka era ne mugamba baligale wabula namanya nti aliridde ndowooza yamanya nti omuwala sente azigyeemu n'azirya nga bw'omanyi omuntu okulya bizinesi agiridde nenkivaako nenkola emirimu gyange egy'eno eby'Ekampala n'embyesonyiwa nga sinava Uganda nalina omwami wange naye nga twali tetunnazaala mwana era nga n'oyo muganda wange n'emikwano gyange bonna bamumanyi kuba olumu nali mbeera wuwe bwe najja twayogeranga emyezi egyasooka buli lunaku emisana n'ekiro naye nga ebbanga litambuddemu nagenda okulaba omwami wange takyammuka nga n'amasimu gange takyagakwata namubuuza oba waliwo obuzibu n'aŋŋamba tewali lumu mba ndi awo ne wabaawo mukwano gwange gwe naleka e Uganda n'ampeereza ebifaananyi nga omwami oyo ali ne muganda wange oli gwe naleka mu dduuka n'alirya era mukwano gwange oyo n'aŋŋamba bulijjo baagalana era ne muganda wange oyo olumu asulayo ewuwe ew'omwami nababuuza bombi nasooka kubuuza muganda wange n'abyegaana nenziako nembuuza omwami naye n'abyegaana era n'anvuma bubi nnyo ekyo nenkivaako nensigala kukola mirimu gyange waliwo omukulu waffe gwe nali mpeereza sente ebiseera ebyo naye oyo Janet yaŋŋamba Janet ono omuwala gwe twogerako eyali edduuka naye oyo Janet yaŋŋamba mukulu waffe sente azirya era n'ensalawo
nziweerezenga ye. Katono Janet yamugamba oli muganda waabwe omukulu ssente azirya ago bali baziweereza era n'asalawo aziweerezenga ye Janet. Kyesaamanya mbw ate Janet muyaaye nnyo. Okay, muyaaye nnyo. Waliwo abaŋŋambye mbu ssente z'empeereza zaalya era nga bazirya n'omwami oyo eyali bba wange. Bwe namubuuzizza yanvumye buvumi. Kyatampemudde nga tekiriiyo. Ennaku zino n'amasimu gange takyagakwata. Kati nsaba onnyambe mmanye amazima kubanga Stella nfa. Akasente kange kenkoledde ebbanga eryo lyonna muganda wange nankola bw'atyo. Nyamba omumbuulize ssente oba zirina nkimanye. Bw'abanga yakozesaako ezimu ambuulire mmeka eziriwo. N'omusajja oba yamutwala nakyo nkimanye kubanga we nababuuza babyegaana. Kati rero njagala nkimanye ekituufu mu nsonga eyo kye kiriwa. Yali basa gyenesiga nali nterekedde amabyange. Mikwano ndoza ebbaluwa y'omukyala mugiwulidde. Nabagambye omukyala ono yaweereza audios ez'enjawulo ku WhatsApp. Ennamba eyo gye mulabaawo eri ku WhatsApp. Naawe aliyo ng'oli wala oba oluusi nga tosobola kuwandiika bbaluwa kuntuukako, weereza audios through WhatsApp. Osobola okuyita ku WhatsApp n'oweereza audios, nja kuba mukwano nga nzifuna. Yaziweereza n'enzigattagatta mpolampola n'enzimutera ku bbaluwa eno nga ntegedde kyayagala era kye yeetaaga. Bwekyo bwe tugenda okuba nga tutambula, alina muganda we ono yamuleka wano, yasooka n'amuleka mu business. Yangambye baali bakola babiri n'oyo muganda we, n'amuleka mu business nga ndowooza afunye deal y'okugenda ebweru okuba ekyeyo nga bw'obimanyi. N'amuleka mu business, namugamba kati tetenkanya awo ojja kujjamu akasente akanabayamba, ye n'agenda akwate kiri. Naye after atugambye emyezi 4 muganda we yamukubira namugamba baaba kintu kyo kiganye kinnemeredde ne rent yennyini nga tasobola kubeera ng'akola ki ng'amusasula. Namugamba kiganye kale tukikole ki tukigale. Nakivaako naye kye yamanya nti omwana ono ssente yaziryanga buli because buye we yabeerawo yalinga akola naye ono ne bimulema, ekyo n'akivaako n'akireka. Naye nga wayise ebbanga agenda okuwulira nti muganda we ono alabika yali apipeya n'omwami we gwe yaleka wano. Yes, yagamba mwami we tebalina mwana bali sibafu, naye yagamba era yali mwami we. Kale yalifunye omusajja omulala naye era yafuna oyo mbu bapepeya bonna oli ebyennaku zino bimanyi obufaananyi swi dakiika emu kaba kakutuuseeko dda n'amusukumira obufaananyi obulaga nti butuufu kyayogerako ddala kyekyo bwe kiri. Kati ayagala kumanya ddala baali banyumyamu nga bamikwano oba ddala kati ayagala omukyalo oyo tumuleete wano tumubuuze ddala kituufu omwami wamweddiza oba. Naye kyayagala abadde asindika ssente nga zisindikira oyo yennyini muganda we ng'amusindikira. Sooka n'azisindikirako muganda waabwe omukulu, naye ate era yennyini ono omuwala ayogerwako n'amugamba nti ssente z'osindikira baaba ali mu kweyagala, ali mu zirya. Ndowooza oba kyali kituufu oba tekyali kituufu awo saategedde. Kakati oli mu busungu ssente n'alekera okuzisindikira, oli kati n'abeera nga tazisindikira ono yaloopye. Kati ate gye biggweredde ng'ate ono gwazisindika ennaku zino yaloopa ate yalibanga yikazaala bulwa. Yalibanga munange nga ssente yazikoze yali muzikolako omukolo. Abo kitegedde mukwano. Kati twagala tumanye ssente za muddadala akyazirina. Bwabu kale tetuganya asobola okuba nga yakozesezza, bw'aba yakozesezzaako waliwo mmeka at least tutaaseeko ezo oba tewali wadde so. Ekyo kisoboka. Era walimu abantu abali mikwano zino cases tuzifunye nnyingi wano abamu ku abagobera programu eno. Mujjukira kesi ya Hajat gwe basindikiranga ssente nga n'abaana b'omukazi tebasoma. Mujjukira oli omwami Eddie ndowooza mumujjukira ku abo ku YouTube
eyalyanga sente za mukyala we. So abaliyo banaye sente zino zibamenya nnyo. Njagala omanye value y'amaanyi go. Kabe muganda wo oba ne maama wo banaye tosindikira muntu sente mbwazikuterekere. Amaanyi g'okozesezza ng'ozikola. Lwaki tokozesa amaanyi ago n'ozeeterekera? Bannange tukooye abantu abetta, tukooye abantu abeewa obutwa. Omwana tuukano nga talinawo wadde 10. Ng'abadde eri akoze bajeti nti bane kateeka paani naye obukadde bwangaaga 2 era ko kwentandikira sidda ku kyeyo kintamye ekyo kinkeese. Agenda okutuuka wano nga kwaga nga yakoze ne bajeti kati genda nguleka kapoloti ntandike wano ka bizinesi neeyiye. Okitegeera agenda okutuuka no mugana nga talinawo wadde 10. Kiba kigenda okuddirira. Tulabye ebizibu bingi ebiva mu mbeera ng'eyo. So kati mikwano gyange abalungi, abaana b'e Dubai mikwano gyange, abaana b'e Oman baswiti, abaana b'e Qatar, abaana b'e Turkey, naddala mu nsi z'Abawarabu ezo mwe musinga okumenyeka, mwe besinga okusaasira. Okitegeera n'abali mu mawanga gonna bannange toweereza. Simanyi nakumanya. Tereka akase oba okasimira kinnya, oba ogula kabokisi, oba okateeka wansi wa kapeti, oba okakola otya. Naye nga muganda wange toweereza ssente. Abantu babi. Maama wasobola okukola ekintu eyakera ku makya n'akuzaala. Taata wasobola okukola ekintu ky'olifa teweerabidde. Mujombe uli wano mu program za Pastor Iga kiki olifa teweerabidde. Jjajja wange yankola ki? Kati sagala ebibatuukeko. Ku sente ne bw'abaani sente terina mukwano ne bw'abaani ku sente akukyukira. Okitegedde? So nja basaba weeterekera akasente ko. Okitegeera? Because ate ne bambi emirundi egimu omuntu ono aba tagenderedde kulya sente zo naye ebizibu biggwa abantu banaye tufuna ebizibu. Okitegeera? Nyinza okubeera awo Stella biki ekizibu ne kigwa. Ekizibu bwe kigwa nenzijukira naye akasente kababa ku akawunti. Okitegeera? Nengamba kakakozese waanajjira nja banka yiyiza nga kitenkanyiza nga ngasseewo. Sente ne zigaana awo baba waakomerawo nga mutuufu sizirina nange. So singa oba weeterekera akasente ako muganda wange gano mbawagabowa. Okitegedde? Mufune engeri yonna naye nga tumulekeraawo okuweereza abantu sente nti bazibaterekere. Ate ni musikese n'abantu abo bemusindika naye ababubi. Kati weereza otya omuntu akusinga n'okuba obubi bwakuterekera sente zo buba butemu bwa nnabaki. Ekyo kiba kikemo kya nnabaki. Lwaki bukema bannammwe? Okitegedde? So yensonga leero gye tulina mu ddiro ngenda kusaba kansooka empita omukyalo ono ngenda kusaba tuyite omukyalo ono nga tunaba kugenda mu kuwummulamu. Kasooka tuyite omukyalo ono tulabe ensonga zino ye kiki kyazoogerako. Tekabadde kangu nakakyala naye mbasobola. Kansooka muyite wano tulabe ye ensonga zino agenda kuzoogerako ki. Nze bino eby'omusajja ebyo tebinnuma. Abasajja bagenda ne tufuna abalala ekyo si kipya. Naye sente z'omukazi amaanyi ge gayonoonye. Katuwulire ebintu bino omuwala ono abyogerako ki. Yari pasa jenesiga, nunari nterekenya